Uganda ebintu ebikolebwa omenga waggulu okusobozesa ente embuzi zebaleeta endiga zebaleeta emikolo gikolebwa bajjajjaffe emikolo gye mugimanyi esente ezisobozebwa emmengo zonna zitwalibwa omuntu omu fe abaganda balanizo tusiba emmundu zane zimunoonya bakwa togedde kabaka togedde ku bataka emmundu nezinoonya ono batunoonya luwendaga mu nyumba sikyebaka ndabandingaga mulalujjajja bakwira okubiza essimu Mega tulonda tutamula asindika abasirikale tamule abaganda alina mmundu agatuzulukunya obuganda babuwa amajjajja baba obuganda jjajja babwamba twatwala kulumba mudumya tulumbe tubajjeyo bagende tubajja amalega eyoba obuganda yabuwamba nomweta mutaladde mukyokwogera ebyama kati jjajja mutugambye kamere mukakamu mutugambe gundi katikkiro eyaliko yali katikkiro Kavuma yagamba kumutesa bwetwagenda bwetwakomawo nabo batulira obuganda nti bwemwagenda bwemwakomawo bali mutesa bamutta Abangereza ensiko nanyina lulyo olw'ensolo sebo jjajja okusookera ddala mbeebaza okuba nti mwatindiga mu mbeera gye mwatambuliramu ne mugenda e Namibia abasinga obungi njagala mbategeeze nti ekyo bajjajja kye bagendako mwandibadde obwongo n'amaaso mubeera mubigudde okutegeera nti olaba tebasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka kitegeeza obuganda buki buwambe kuba mu nsi wano ffe tulina embeera gye tumanyi nti awatali Ssaabasajja namba 2 e Buganda baba bataka kati omutaka bw'oba tosobodde mukkiriza genda kusisinkana mukamaawe olwani abagenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga namba 2 bamulemesezza buvunaanyizibwa bw'abataka era kubeera kukondana kw'amaanyi n'ennono yaffe abataka bavunaanyizibwa ku kukuuma n'okulungamya ennono yaffe wano mu Buganda ekyo kiri mu nnono mu ndagaano gye twakola n'ekintu abafuzi b'amatwale bwe baayagala okufuga Buganda bakikola mu bugenderevu okunafuya Kabaka n'abataka nga basembeza abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe era abalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga Kabaka n'abataka. Teri mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde Kabaka yadde okumulyamu olukwe. Ebyokulabirako bingi, tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda. Abataka abamu n'endagaano y'olwenda baagaana okugikkiriza n'okukisenga bagamba tebasobola kuyingira mu ndagaano eyo nga Kabaka waabwe takola ki taliiwo. Awo we waali omugano ogwali gusinga omunene eyali alowooza nti byali byakufuna awo yali alina okuyingiriramu naye abataka baagamba nedda tetuyinza kulya mu Kabaka waffe buki lukwe tetusobola. Ekyokulabirako Kabaka waffe yabanga ngusulwa mu 1953 abataka basigala wano tewali mutaka yakeera n'agamba ati nno Kabaka waba taliiwo tuteekewo Kabaka omuki omulala. Abataka basigala bakwatidde Kabaka waabwe era nga bamanyi nti olumu Kabaka waabwe alikola ki alikomawo alidda. Ekyokulabirawo ekyokusatu mu biseera ebyakataabaga ka 66 abataka basigala ne Kabaka waabwe tebaleetawo ddoboozi ddala ligamba nti Kabaka ono oba agenze oba akoze bw'ati Kabaka tumukoze eki tumuvuddeko. Basigalawo ate n'embeera ya Buganda gye yalimu wakati wa 66 ne 1993 owa Kabaka nga tebuliiwo abataka be baaliwo nga lwe lukoba Buganda kwekoze eki kwekwatidde. Ate n'ekisembayo kyuzi luno nga otuzza obwakabaka nga bukomawo abataka baawoma omutwe mu kukomyawo bwaki obwakabaka. Ne leero tuddamu okukakasa abazzukulu baffe bonna gye bali nti kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne Kabaka Ssaabasajja Kabaka waffe era tukiddamu nti omuntu yenna bwenaava ofunamu embeera bwetyo eri abantu baffe aba olusiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakiini nga Buganda gyakola ki gyatayagaliza. Tukubiriza abazzukulu baffe bonna gye bali naddala abo abakozesa emikutu emigatta bantu oba gye muyita social media okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'Obwakabaka
ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka Kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Okusinziira ku ebyo byonna bye muwulidde ne bye mulabye, ekisooka twagala okubeebaza okuba nti mukkiriza okutambula n'abataka, ate twagala okubasaba n'okubategeeza nti enteekateeka zino nga bwe muziraba zitandise. Mwe bannamawulire leero weemuli, enteekateeka muno muzogerere bulungi. Kye mutategedde mukomewo mukole ki? Mutubuuzire, tujja kubannyonnyola nga tubanyonyodde olwaleero. Tusobole okugenda mu maaso. Ffenna ekigendererwa, ffe ng'abataka, ekigendererwa kyaffe kunyweza mutaka. Naye omutaka bw'anywera ne Namulondo eba ekoze eki? Eba enywedde. Namulondo bw'enywera ne Buganda eba ekoze eki? Enywedde. Tetulina kigendererwa kirala. Oyo agamba nti bayinza okuba balina ekigendererwa ekirala, abeera awo busiddwa. Ekigendererwa kyaffe kya nsi yaffe ki? Buganda. Kubanga Buganda tetuyinza kugivaamu n'omulundi n'ogumu, tetuyinza kugivaamu. Buganda ebadde mu butyabaga bungi nnyo, akankagamu 6 n'obulala bwonna. Abantu abalala bonna bwe bagenda ne bawaŋŋanguka, abataka bakola ki? Basigala wano. Tetulina gye tukola ki? Gye tulaga. Ensi yaffe tugirumirirwa nnyo kubanga ffe tetulina walala gye tuyinza kulaga. Wano weewaffe era weewaki? Wewaffe. Nolwekyo kye tugezaako okukola, tuba twagala ensi yaffe ekole ki? Eyimuke era egende mu maaso. Twebaziza nnyo, mwebale nnyo okujja. Bannamawulire muyinza okubuuza ebibuuzo bye tusobola okuddamu, tasobola kuddamu biyinza bijja kuba tebitulemye, naye tujja kuba tetusobodde kubiddamu. Wanyi Takanze Robert Mutebi Ezeu mukolera Salt TV. Obuganda ne Uganda n'ensi yonna kati kyeyagala okumanyako omutaka lwe lugendo lw'e Namibia lwali lutya? Olugendo lw'e Namibia tugenda kudda tubanyumize, naye kye tumanyi era kye twajjayo Ssaabasajja Kabaka gy'awo. Ekyo twakimanya. Ssaabasajja Kabaka ali luddawa Namibia, era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda. Naye tulina okwebuuza kungi. Tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayisa olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala, si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono, tujja kubayita babuulire olugendo lw'e Namibia nga bwe lwakola ki? Bwe lwafaana. Wangi nze Issa Kigongo nga nyongeza ku kya mukulu wange Mutebi kyayogedde, gye mwavudde ebiriyo biraga nti nze Issa Kigongo enkolande Channel 45 Radio Birali, gye mwavudde ebiriyo biraga nti gwe mwagendako okutusakira amawulire gyali bamugoba bamugamba wayi tuviire ddayo ewammwe. Kino kitegeeza ki? Ekyo sikimanyiiko. Ani ayinza okugoba Ssaabasajja Kabaka? Tekisoboka. Naye tekisoboka. Bwe kibaayo yinza kubeera nsonga ndala. Ffe ng'abataka abaali e Namibia twamanya nti Ssaabasajja Kabaka e Namibia akola ki? Gyali. Wabaawo embeera efaana bwetyo, osanga ebaddewo nga tumaze okufaayo. Jjajja nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala, nkola na Uganda ye. Ebibuuzo biza kubeera nga bibiri. Ekisooka waliwo okusika omuguwa okuliwo kwetulaba. Jjajja Kizito Mutumba Namwama ye Ssaabawandiisi oba yamukubiriza w'olukiiko olw'abataka. Enfunda eziwe azze ayogera ng'alaga nti mwe baakubiriza nti ate temuli kimu. Atugamba ebya Namibia ffe tetwakkaanyiza era tebiri ku interests zaffe ku lugendo lwammwe olw'e Namibia. Administration y'Emmengo ekulemberwa Katikkiro
era ng'eraga olugendo lwammwe olw'okugenda e Namibia nti temwafuna lukusa era temwagoberera protocol, ekibuzo kya kubiri. N'ekirala ekyokusatu ku kya Ssaabasajja Kabaka okugoberwa e Namibia, mukutu gw'amawulire oba state media y'e Namibia NBC yafulumizza amawulire ng'eragira ddala nti Ssaabasajja Kabaka visa ye yalina okumala ennaku 9 ezaweddeko, yayingira Namibia April 14, 2024. Kyensuubira bajjajja abataka mwe bajjajjaffe muba muteekeddwa okumanya information okusinga ffe abazzukulu, naye eno state media y'e Namibia ekitegeeza trust oba okugikiririzaamu kunene nnyo ffe nga bannamawulire, ng'ate eno ku butaka tulina okukkiririzaamu mwe ne bajjajja abataka b'obusolya. Waliwo okutya ku bigenda mu maaso, bajjajja mulina okutya ku bigenda mu maaso kuba bwe mwakomawo ku kisaawe Entebbe, bwe mwagenda si bwe mwakomawo, mwakomawo nga onansonyi okukyogera mwekweka bwekwesi mu byamangu okwawukanako ku kugenda kwammwe mu addressinga media ne mututegeeza era ekibatutte, naye okukomawo olwaleero zijja kulimba amawulire kyetusuubira betuweereza audience eyagala kuwulira kiki ekyali. Bwe mubagamba nti ate tujja kudda, amazima gali nti jajja abantu baagala okumanya kiki ekyagenda mu maaso e Namibia. Ndowooza press conference eno ejjewo ebitakwatagana naffe bitula amawulire, okusika omuguwa, abakubiriza yogera birala, administration y'Emengo yogera birala. Ndowooza tukozesa omukisa guno abazzukulu tubawulire n'ensi yonna. Sijja kwogerera muntu n'omu, kyekisooka. Naye ekiteeso eky'olukiiko lw'abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lwaki lw'abataka. Kiwandiike ne miniti osobola okukifuna, ekyo tekiriiko kubuuza. Abataka bayinza okuba tebagoberera mitendera, naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era netukola ki netutuuka. Twakoma ku kisaawe nga twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo okwaffe, omanyi omutaka gwolaba wano Kyaddondo, wano waliwo abantu babiri, waliwo nze Mbuga Eramula ate waliwo naani ne Kyaddondo. Kyaddondo yakabala emyaka 8 ate nze nakola emyaka nga 5 n'ekintu, naye ate Kyaddondo awuliziganya n'Embuga Eramula. Oyinza okulaba nga kyenkoze kyawukana ne kyolowooza ne kyewandibadde ogamba, naye ate ffe mu ntambula yaffe ng'abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina. Olwo kyemba ŋŋaanya okukola kati simba siganye kikola nga nze, naye mba nnungamiziddwa kubanga okuŋŋanya kukyaliyo, mba nnungamiziddwa. Kati bwe nkulungamya olwayo negamba nti aye ekyo sooka olindeko, naye nenkusuubiza nti nja kukuyita. Bajjajja tebalimba wasi tuli ba byabufuzi nti waliwo nekyetu kyane kikola ki, naye tulungamizibwa mu buli kyetukola, tulungamizibwa mu buli kyetukola ki, buli kyetukola kubanga ag'amaanyi weegali gegaawula mmwe bazzukulu baffe naki naffe. So bwe tuba twasalawo nti Entebbe nedda tugomewo tugende, naye tujja kufuna omukisa ate okuyita abazzukulu tubannyonnyole. Tewali kijja, Buganda teri ku muliro nti waliwo ekijja, naye twasuubiza nti tujja kubannyonnyola, tujja kubategeeza. Naye kyetubabuulira kimu ekisinga okubeera ekikulu, Ssaabasajja Namibia twakakasa nti akola ki gyali. Ebyo oluvannyuma nga bimuwulidde naffe byatugwa nkoto, tetuyinza byogeramu. Ekirala nze Patrick Senyoya NTV, tulowooza nti obutakwatagana buliwo buteeka obulamu bwa Ssaabasajja mu matigga, naddala okuba nti n'eggwanga eribadde limusembeza batya okwerumaaluma okwo ne batuuka n'okugamba nti katwetegule tulabika bubi, baffe tulina omuntu afaanana bw'ati eyeerumyalumya abantu. Sijja kugamba nti no nti twerumaaluma, naye buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe. Mbasomedde wano ekiwandiiko kyensonga lwaki mbasomedde ekiwandiiko kino ekyennono ya Buganda. Buli omu alina obuvunaanyizibwa ki obubwe. Abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani
Ssaabasajja Kabaka naye si lwakuba nti twerumaluma ne gundi oba twerumaluma naani noono nedda ekyo si bwe kyali era obulamu bwa Ssaabasajja buli muntu bumukwatako era abataka y'ensonga lwaki batambula bagende bamanyi kiki ekikola ki ekigenda mu maaso kyesijja kweyatulako mwe kyemwogerako ekiri e Namibia nze nga mmaze okukola ki okuvaayo ekyo singa kyeyatulako bwekifaanana nati mu mateeka visa bweggwako omuntu asaba endala bwe batagimuwa abatagimuwa bamanyi ensonga lwaki bakoze tebasobodde kumuwa visa ndala tweyanziza Joseph byagenda biyinza okuba kale nze omugera Vincent Katayira wokabozi kubbiri ekibuuzo kyange kigeragenda erimu abataka mwebale kutambula kutuuka Namibia newankubadde temwatuuka kubanga twawulirako poliisi abakwatya mukono ne bagamba temweyongerayo newankubadde otunyonyodde nobugamba nti Ssaabasajja Kabaka gyali naye temwamulabako physically ne mumubuuzaako nti munange obulamu buli butya n'abaddamu temwamulaba kitegeeza jjajja awa muba mutulimbye nti Ssaabasajja Kabaka gyali ekyo kiveeko ojja kinyonyola. Ensonga eyokubiri bateekateeka okujjukira amatikkira age mwe nga abataka muli sayidi kisinga Ssaabasajja Kabaka n'abatannaba kudda mu ggwanga ng'amatikkira age gagenda mu maaso mu abataka ki kyemuteekateeka kyemugenda okutubulira ffe abazzukulu kwetugenda okutambulira. Kabaka ne bw'aba akomyewo ne bw'aba takomyewo amatikkira gaaliwo era buli mwaka oguyitawo tubala emyaka amatikkira gye gakoze eki gye gabaddewo. Ssaabasajja bw'anaaba taliiwo tujja kugenda mu maaso n'emikolo egyo egitegekeddwa okujjukira amatikkira agaki ag'omwaka guno naye ekyandibadde kisinga obulungi Ssaabasajja ng'akola ki nga waali naye bwe baba ngaliwo embeera etamusobozesa kubeerawo toyinza kuteeka Kabaka ku nninga bwoti takoze eki tabaddewo naye kyetumanyi kati tujjukira matikkira tetugenda kutikkira Kabaka singa kubadde kutikkira Kabaka yandibadde ensonga y'amaanyi nnyo kuba toyinza kutikkira atakola ki ataliiwo naye kati tujjukira ki matikkira tusobola okugajjukira Katolonye jjajja nsonyiwa kuba Kabaka wange mwagala naye ekikulu ekiriwo abantu bateesese n'ennyimba ezigamba nti twagala kutunyonyola bingi twagala Kabaka waffe mwe bataka betunuulidde simanyi abazzukulu bwe mugenda banyonyola kintu ekyo mu luyimba lwolutandise kuba twalabakoko nga bagulawo emipiira gy'amasaza ng'abantu abatuuze abazzukulu bagamba twagala Kabaka era zenyimba ezitambula ennyimba sinaziwulirako naye kati gwe kontegeeza nti ennyimba gyeziri tugenda kukwatagana ne bannaffe bwe tuddukanya ensonga eno kuba gye bali twogerezeganye nabo ti abazzukulu baleeta ennyimba ezifaana bwe ziti bannange tugenda kukola tutya ndowooza amatikkira genda tukera tujja kuba tubanyonyodde ekisoboka. Nze Kaweesi Vincent kola n'omukutu Vic Exclusive. Olunaku lwe musimbula ng'abataka okugenda e Namibia mu katambi mwakakasa era mukwogera kwammwe nti teri muntu n'omu agenda kwekiika mu ntambula zammwe era ne musuubiza abazzukulu ba Buganda okubawa amawulire amatuufu agakwatagana ku Mutanda oluvannyuma lwa mmwe okumulabako. Olwaleero amawulire agava e Namibia bwe gaba gatugamba nti Ssaabasajja Kabaka baagala kumugoba mumuzza kuno omuzzukulu wa Buganda tekimuleetera ekibuuzo nti ye Ssaabasajja Kabaka bwe mwagenda okulaba mu mbeera ze ez'ebyobulamu ddala ekituufu ali atya. Tekitegeeza nti bwe tuba Ssaabasajja tetwamulaba tetwasobola kumanya ku mbeera ya bulamu twagimanya kubanga e Namibia waliyo bangi bwe twayogerezeganya nabo era ne batukakasa nti newankubadde tusobola kulaba Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu ali mu mbeera nnungi era atereera ekyo twakimanya gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira
kubanga yakikakasa nti okubeera kwa Ssaabasajja Namibia ekumanyi ekyo twakimanya era tusobola okukyogera netukibulira abazzukulu nga bwekibagamba olwange ate gyebaziregera si gyezivugira tuyinza okuba twalowooza nti tujja kuyitawo naye emitendera mingi gye twali tulaga si ffe tufugayo neri eriyo ab'obuyinza bakola ki abafugayo twali tetusobola kumalayo emitendera gyonna egyo nga tetunnaveera era ate kambabuulire ensonga ezatwala abataka zaalimu okulaba Ssaabasajja Kabaka naye si kyekyo kyokka zaalimu n'ebintu ebirala bingi mwalimu n'okukakasamu abaali babuusabuusa nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia ekyo tusobola ekibabuulira nti akola ki ekyo twakituuka mwalimu okumanya Ssaabasajja ddala bw'aba Namibia ali luddawa ekifo twakimanya era kumpi twakikola ki twakituukako mwalimu n'okumanya nti emitendera egiraba Ssaabasajja okutuukaawo gyenkanawa twagimanya singa tubadde bakuddayo enkya twandibadde emitendera tukola ki tugimanye era nga tusobola okugigoberera so kiri kyekyali ekyenkomeredde naye tekitegeeza nti tetulina kyetwakola ki kyetwafunayo oba tetulina kyetwamanya kyetubanyonyola kyetutaamanya bamanye abataka bo si bannabyabufuzi tetuyinza kikola ki kukibabuulira owekitiibwa omutaka waliwo akasigaddeyo katono nze Robert Mutebi nkolera Salt TV wayogedde ku nyumba lwattamu bibiri byengenda okubuuza twawulirako nti pulezidenti w'eggwanga Uganda yabakwasizaako ku nyumba eno nti era yabawa ssente eziri eyo mu buwumbi kumpi nga 5 okuzimba ekizimbe ekyo tusaba okutangazibwako ku ekyo n'ekyokubiri amugenda okugenda e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka nga mumaze kusisinkana pulezidenti tukitwale nti pulezidenti ye yabateekamu ssente ezagenda eyo ate oluvannyuma n'abeefuulira n'agamba nti teyabimanya nako kubanga yagamba teyabimanya ate mwalimu akamulaba n'omukyala yennyini ow'ekitiibwa Joyce Sserugwawo n'atugamba buli kimu kirikkiriya ekituufu kyeki ekisooka lwattamu webanga ffe tugambe yabumbye 53 kati pulezidenti ate gyava okutuwa 500 atuwaako n'ez'okulya atuwaako zaaki ezikubisayo emirundi 10 ekyo kirabira ddala nti tekiriyo nga bwekityo bwekifaanana naye pulezidenti muzzukulu waffe simanyi oba mukimanyi omwo mu Bulanga omwo mu mwaka gwe sitajjukira bulungi omutaka Katongole mwe yamuweera n'omutuba mu kika ky'ente pulezidenti waaki wa mutuba bwenjogera ku bazzukulu naye mba mukoze eki muzingiddemu twagenda wa muzzukulu ekyo tekiriiko na muntu ayita kibuusabuusa pulezidenti omutuba ffe twakukola ki ffe twakumuwa awumbula ebifaananyi kyasobola okukola ki okuvaayo ekyokubiri okugenda kwaffe wa pulezidenti kwali tekukwatagana nagenda wa Kabaka twali tuli ku nsonga ndala zitwatekane pulezidenti zetwakolagana naye ng'ez'ekizimbe kino era ze zaatutwalayo bwe tuba twayogera ku nsonga endala tusobola okuba twazoogerako naye kyatutwalayo tekyali nsonga yaki ya lugendo nedda nakatono ate era mubadde mugamba pulezidenti yatuwa ssente zigenda ku lugendo naye pulezidenti yabadde kiriya ffenna bwe tuba twafunye eddoboozi lye ffenna abataka abajjajja n'abalala bonna ffenna pulezidenti yabadde ayogera kuswaza Uganda bweru tukitwale ng'ekikulu pulezidenti ye nga bwe yakirabe nti Uganda ebweru wa Uganda ekola ki erina okuswala kwekoze eki kwetuuseeko tukitwale ffenna ng'ekikulu tekikwata ku bataka ffekka kikwata ku buli muntu avunanyizibwa ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka naye nga kasita mwakifunye bulungi gwabadde mukutama ati pulezidenti yatuwa ssente za pulezidenti zetuliko nedda era bwe tunaabayita wano nga tumaliriza olugendo lw'e Namibia nga tumaliriza tujja kusooka kwebaza bazzukulu baffe bannammwe abatukwatirako mu lugendo luno bassekinnoomu n'abalala abangi abatukwatirako mu lugendo luno okulaba nti twatambula ne tugenda gye bali era bangi
abaali n'abataka mu nsonga eno. Jjajja mbakulisaayo nnyo mu lugendo gye mwagenda, kulisaayo jjajjange embiro za nkya mu lugendo luno gye yagenda. Jjajja mbiro za nkya nkulisaayo yagenda. Nze Olivia Nabagala. Jjajja nsaba okutangaazibwamu ku byogerwa. Tuwulirako nti Maama Nnaabagereka yabasindikako okugenda okulaba Katikkiro okubakkiriza nga pulezidenti abasindise. Tuwulirako nti bwe mwagenda wa pulezidenti yaba okugenda ku bino ebye Namibia. Tuwulira nti pulezidenti bwe yayogerako ne Maama Nnaabagereka, pulezidenti n'abasindika abataka muddeyo wa Maama Nnaabagereka mwogerezeganye naye ku by'okugenda e Namibia okubawa olukusa. Twagala okumanya lwaki Nnaabagereka bwe yabasindika ate okuddamu okwebuuza ku Katikkiro ku by'olukusa temwakikola. Tubiwulire eyo, twagala okutangaazibwa. Ekyo si kya nnono, ekyo si kya nnono mwe tutambulira. Omutaka okugenda okwebuuza kwani ku Nnaabagereka. Oyandituwadde amagezi yenna neweyandibadde agatuwadde bwatu tetwandikikoze. Wange kuwetuke Bwakabaka tulikola ki? Tulimanyi. Si kya nnono omuntu okugamba bwatyo nga bwe kyali, era tekibeerangayo. Ne mu nnono ya Buganda tekikola ki? Tekirimu. Okitegedde muzzukulu Nabagala, okitegedde? Si kya nnono ekyo. Era neyandituwadde amagezi okukikola, twandimugambe nti ekyo kyotuwabulamu si kyaki, si kya nnono. Jjajja tubakulisaayo, tubeebaza. Nze ndi Wagwanga Mujje Katonga Jjula ne muganda wange Kyemanise Musu, era bwe batukiikirira abazzukulu gye muli nga tubabulira otwalo lubaddemu okubabunzabunza. Musirikidde ebyamajjajja wadde babatambuza nga babunzabunza, naye ng'atubunzabunza ali mu bukulembeze jjajja ate nga tumanyi nti mmwe empagi ezifuga tulakonda Obwakabaka bwa Buganda buswadde butya. Oli bw'asindika Kabaka wa Buganda e Namibia ne baganda bamutadde mu kkomera ly'abalalu kata kwa Muvoddalu. Jjajja abantu abali eyo nga ffe abaana abazzukulu bemutwala abantu bakaaba amaziga era bawuliza ddoboozi lyammwe era ne balinze ayi komandi yammwe. Kiki kye mwogera jjajja? Bw'ovaawo bwe mwagera jjajja sooka olinde tonabagenda mu maaso tubagambe tugenda babuulira. Okay jjajja, ekyo kimu. Naye ekyokubiri njagala okakasa abantu bano ndi Ssaabasajja tabeerangako mu kkomera. Tabeerangayo, ekyo nakyo twakikakasa. Kyali si kkomera. Kati okuswaza Obuganda jjajja obulala obuzeewo bugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda afuga ensi ennamba ejjudde ennyanja n'emigga. The power of Africa yabuleddwa mu nsi. Waliwo abantu abatudde mu ntebe waliwo tumanyi nti abataka, waliwo ennyumba, waliwo essiga, waliwo omuntu bapaka Kabaka. Tukimanyi bajjajjaffe mumanyire obuyinza bwa Buganda. Ebintu ebikolebwa omenga waggulu okusobozesa esente, embuzi ze baleeta, endiga ze baleeta, emikolo egikolebwa bajjajjaffe emikolo egyo mugimanyi. Esente zisobozebwa emmengo zonna zisobozebwa omuntu omu. Fe Abaganda bana nizo tusiba. Emmundu zate zimunoonya bakwa togedde Kabaka, togedde ku bataka. Emmundu nezinoonya ono batunoonya luwendaga mu nnyumba. Sikyebaka nga baninganga mulalu jjajja bakwira okubwiza essimu. Malayika tulenda kututemula asindika abasirikale attamule Abaganda. Alina mmundu agatutulugunya. Obuganda babuwamba jjajja. Bawamba Obuganda jjajja babuwamba. Twagala kulumba mudubya tulumbe tubajjeyo bagende tubajje Malayika ewamba Obuganda. Obuganda yabuwamba n'omweta mutaladde mukyokwogera ebyama. Kati jjajja mutugambye kamere mukakamu. Mutugambe gundi Katikkiro eyaliko yali Katikkiro Kavuma yagamba ku Muteesa bwe twagenda bwe twakomawo. N'omwe tulina Obuganda nti bwe mwagenda bwe mwakomawo. Baali Muteesa bamutta Abangereza. Mwatulina Obuganda Samusi Chairman yogera tamutya mwogere we tuli. Jjajja kansogere kameregere wansi jjajja ndi wansi katumalirizeeko Abagwanga Mujje tuveewo. Ekisooka mubeere bakkakkamu. Ennono yaffe eya Buganda
etulagira okubeera abaki abakakkamu. Kyensooka okwagala mubeere mwenna bazzukulu baffe mubeere baki naye mubeere bagumu, munywerera ku nsonga gye mukola ki gye muliko, naye mubeere baki bakakkamu. Kikulu nnyo kubanga omulala ate atulaba mu ngeri eyo afuna okutya n'agamba abantu bano bakola ki bafaanana batya. N'olwekyo mubeere bakakkamu buli we muli, naye ensonga gye muliko mugikole ki mugibeereko mugiremereko, kubanga abalala obutali bukakkamu oyinza okuba toli mukakkamu kuba olina obulumi bwoggwe ng'obubwo, naye ate ng'abalala tebajja kusobola kutegeera ekyo. Bategeera kiki? Bategeera kirala. Nolwekyo kikulu nnyo. Katumalize bwe tuti jjajja tukusaba nsonyiwa okuba nti ebyengeyenga ebizze kola kyonna kye tusobola, tetuli mabega wammwe, tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutwala mu ddwaliro lya mulembe lisingayo mu nsi yonna. Tuyina ssente tujja kuzisonda jjajja, tuli mabega wammwe. Ssaabasajja Kabaka ayinza ki okuba nga alina bipya ensi eyo kyabwetu, twabalaby abataka. Mutuyambe bannange, mutuyambe mutuwoye, mutuyambe. Tetuyinza kukkiriza Kabaka waffe kubeera mubwambe bwatyo. Jjajja twakuwandikira n'ekiwandiiko kino wakiraba nga kyakutuukako jjajja. Jjajja mmwe mutuukirya Kabaka Katikkiro Mayiga wakubiri, abataka mmwe mutuukirya Kabaka namba 1. Muyimirire ku magulu gammwe temutya. Tetuli basukulu, tuli beetegefu. Naye jjajja kukikankuleko ekisembayo ng'ava ku mutindalo kuno. Jjajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia. Amalwaliro gali mu Germany, gali mu Italy, gali mu Nsuna gasobola mujjanjaba. Mutuwe ennamba kwe tuteeka ssente tusondere jjajja Ssaabasajja Kabaka tumutaase okuva ku musalaba gwa Mayiga. Webale nnyo, webale ttaka. Byonna tubiwulidde, naye nze kye mbasaba kubeera baki bakakkamu ng'ennono yaffe bekola ki bweragira. Ne bajjajja okuyimuka okuva wano ne bagenda Namibia nga bwe mwalaba kwali kumalirira, kwali kukola ki kumalirira. N'olwekyo tubasuubiza tujja kwogera n'abantu bonna bwe tukwatagana nabo mu Buganda okukola ensonga tuzitereeza. Jjajja nsaba tuweeyo ebibuuzo bibiri byobyowa byoboowa ngenda kuwa ebibuuzo bibiri wono omu jjajja otuwoyo ne bazzukulu ba Buganda. Abazzukulu ba Buganda gabadde wano. Abo bagundi abo neyaziza nnyo omutaka nze Edison Kyenswampa by'omukiiko omu ne Impact FM. Jjajja tulabye abazzukulu ba Buganda nga bakaabirira mmwe, ebbanga libadde ddene nnyo nga tulinda ansa okuva mu mmwe ku bikwata ku Ssaabasajja Kabaka, naye eba tuba surprised naffe nga nammwe temumanyi bikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Otusomedde obuvunaanyizibwa bwammwe obwatuukibwako nga mugeno, twagala kumanya mukyalina omwaganya mwe mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe oba nammwe mulinga ffe ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Tetuyinza kubeeranga mmwe, tusobola kubeeranga mmwe. Nze nababulidde ki kye tukola ki kye tuli, naye mmwe kye muliko mwagala we mwagala okuwulirira ekintu bwe tuba tukibabuulirira muli batuufu. Naye nze nabagambye nti bajjajja bano ate balina okulungamizibwa okubasukka mmwe, mubawe mwakadde bajja kubabuulira. bannange mukkirize tuwe muzzukulu wa Buganda tumunzike. Mukkirize jjajja mukulu. Okusookera ddala jjajja nze Kigozi Mukeeka Sere Sefuzi ndi muzzukulu wa Buganda. Oli muzzukulu waani? Ndi muzzukulu wa Misera Sempalu Bwama. Oli muzzukulu wa Lusinga? Wa Lusinga. Genda maaso. Nnyini nsiko nannyini lulyo olw'ensolo. Ssebo jjajja okusookera ddala mbeebaza okuba nti mwatindiga mu mbeera gye mwatambuliramu ne mugenda e Namibia. Abasinga obungi njagala mbategeeze nti ekyo bajjajja kye bagendako mwandibadde obwongo n'amaaso mubeera mubigudde okutegeera nti olaba tebasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka, kitegeeza Obuganda buwambe. Kuba mu nsi wano ffe tulina embeera gye tumanyi nti awatali Ssaabasajja namba 2 e Buganda baba bataka. Kati omutaka bw'oba tosobodde mukkiriza genda kusisinkana mukama we
olwani abagenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga namba 2 bamulemesezza. Ekyo kyekinsanusiza okuba nti bajjajja ekyo kyokka kye baakola okutuuka baatulaga nti ekiri eri kibi naye n'Obuganda wabwe buki buwambe. Ekyo tetujja kukitiiririra. Nze ndi muzzukulu wa Buganda naye bajjajja ffe tulina enjogera egamba bweti nti oli bw'aba teyatya aba yalya, bw'aba teyatya aba yakola ki? Naye bajjajja sisobola kibateekako nti mwalya ne mwatiddemu. Mwe temwalya naye mwakoze eki? Naye nga bwe muli bajjajjaffe be twekakasa nti ye mmwe Abaganda mubagambe nti Namibia mwagenda baabalemesa okulaba Ssaabasajja naye temwalya, naye nga order oba nebyakolebwa byava eno e Buganda okulaba nga babalemesa. Sijja kwogera bingi bibajjajja mbeere bagumu naye ng'Abaganda mbabuulidde nti Obuganda ne Ssaabasajja biwambe. Neyanze webale nnyo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka teri mutaka ayinza kulya, tasobola. Ekyo tekiriiyo. Tubabuulidde nga temunaba natubuuza tewabeerangawo lunaku n'olumu bataka lwe baali bawukanye n'ani ne Kabaka waabwe, tetubeerangawo. Tubawadde n'ebyokulabirako bingi bye muyinza okujjukira mu bbanga lino. N'olwekyo tubebazizza, mwebale nnyo, mwebale ddala okujja. Guno si gwe gusoose ate si gwe gukoze eki, si gwe gusembyeyo. Ensonga zikyali nnyingi, waliwo ne ze mugambe esigadde mu ddiiro. Tujja kudda tubabuulire, mubeere bagumiikiriza. Abataka beetegefu okubannyonnyola n'okubabuulira ensonga bwe zitambula. Tewali kyakyuka, naye bw'oba owulidde kino kyensomye wano kale naawe osobola okwejjiramu ekituufu. Mwebale nnyo basso, mwebale ddala.